pieces on the Ras Kampala Central Police Station. Senga sanga omutembeeyi yenna yasuze bweru zalina okwebaka mu nnyumba wa DPC basulewa ebweru. So omuntu yenna gwe banaakwatira ku luguudo instructions zimwekkiriya foto enoko n'ekyogedde ki nekibulekera Prime Minister to the Minister of Kampala to Executive Director to Enforcement and abalonda sibe abalonda mugoberera amateeka ge baleese kuba mmwe abalonda bammwe benyi bantu bammwe mugoberere eki amateeka gwe keera nnyo ogenda zaawe ebipande onywese soda okiweweete era ovume ennyo bano abalala abavuganya ekipande kyogira kisoda tamanya levoyo bukapita w'emitwalo 3 temugwana Kampala kakati bajja kugamba nti essa mu dduuka mitwalo 8 oba okyakola olina emitwalo 3 kati gwe ogendera mu katale ng'ebwayiise empooza ya 1000. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Wona wosinzidde okubanga olaba Focus TV ali mu Uganda, ali mu East Africa, omwe diaspora. Byosinzidde yonna okubanga olaba Focus TV. Nakusubiza okuwanga story ez'enjawulo. Biki ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga tu Uganda. Ndeeta abantu ab'enjawulo tubidiscussingako, tukubaganya ebirowoozo. Tumanya ki ekiba kibeera nga kigenda mu maaso era nalina okitegeera. Osobola okubeera nga eira ogattako bw'otoolako ku ebyo twogedde okusinziira igwe entegeera engeri gy'otegeera ekintu. Genda mu comment section oteekewo ky'olowooza ku kimu ku bigenda mu maaso ku byendi discuss. Ku lunaku lwaleero abatembeeyi etteeka lyatandise okulabira nga oba kiragiro kyatandise okuteekesebwa mu nkola era enforcement esibye mu Kampala asibye atukula. N'ababodaboda tera stage nabo ke kaseera bave mu Kampala baleke Kampala nga atukula. Ndine kojja okulaba nga tuwaya mukojja sebo obulambu gamba ki owange bulungi kozi obwammwe akanyiriro kaza akumbye bulungi si mukazi era n'omukazi yanjagala lwakubanyirira yakusanga onyirira gwe badolooza nti bwe yajja nentandika okunyirira nze era nga mmanyi nti mukyala munange akoze omulimu gwe ng'omukyala. Bino tetubikolera nga bw'omanyi, tubikola nga bwe biri. Nze nali era sinaba nakuwasa era nnyirira. So si mukyala yange ate yanyirira. Omukyala bw'aliba yakunyiriza bw'aliba agenda kukumanyira nti nakusanga ofaanana otya. buuza ku bantu kojjaawe tugenda tuyinzolwawo. Aba Focus TV mbalamusizza nnyo. Mwebale buli kye mukola kyonna ekigatta ku ggwanga, ekigatta ku bulamu bwo, ekigatta ku nnyingizaayo, ate nga kigatta ku ntegeerayo. Okay. Okusubscribinga n'olikinga n'okuba nti osheyalinze nakyo kituyamba. Twongera okudduka speed nga kwotadde n'abo abakomentinga mu komentinga ennungi. Obakomentinze waliwo ekibaddewo. Bino tewaliwo bwe tujja nga tuzze kukola kintu tunyiize gundi nedda. Bwe tuba tukola oba nga twogera oba tulina kye tuteesaako, tuba tukiteesaako kufuna ngeri ya kukigonjoolamu. So si kunyiiza gundi oba kusanyusa gundi. N'olwekyo ate gwe tonyiiga kuyitawo tuuka ate kuvuma tateekamu feeling olw'okubanga ayogedde kyobadde tokkiriziganya kusanyusa. Kyekireetera obuzibu bannayuganda tebamanyi kuteesa. Era kyobola tebatera nnyo bayita mu nkuŋŋaana zitegeerekeka. Kuba bo bavaayo ne banyiiga n'akulumba olw'okuba oyo kyoteeseza tekigwa ku ludda lwe olumusanyusa. Kojja tutandike ku batembeeyi. Basajja batu, bakazi batu, babadde bayiiza obulamu bwe bajja 10 ne baweerera abaana ne babeezaawo famire zaabwe kujjaako okulya mu street okwo. Minisita yayisa ekiragiro era kyatandikiddewo. Kampala yenna atukula bw'atyo. Kyatandikiddewo. Yakiyisa ne kibeerawo ne bawa ennaku olwekiritandika okukola. So tekyatandika bw'ogamba nti kyatandikiddewo eba immediate effect. Baba walina ku 14 zaaweddeko ejjo. Gamba nti kati olwaleero olwaggulo olunaku lwe lwabadde olwansalesale. Leero tukedde Kampala ina omuntu abadde ajjaawo akawogo ak'okulya atandikiddewo obulamu e Kampala wano.
Omutembe yatandikiddewo obulamu sawa. Atandikiddewa. Kiringa olusuku kati bakoze eki? Oli okujja n'asaawa olusuku lw'ojjaako okulya. Mbadde sijja kwewuunya nnyo. Manyi abantu abasinga obungi. Okulonda bwe kugenze kuba kwa mirundi mingi muzze bangi. Naawe olaba paaka yaadi awali ebizimba awo waaliwo abakolerawo. Ku paaka yaadi? Bajjawo nga bagenda okuzimbawo baalagawo. Abantu abo tolowooza nti nno bajja kiro olunaku lukya luki ne bayiika ogenda okuzibula maaso nga batudde awo. Bajja buzzi nga balina gye bava. Yes. Era basobola okuddayo nga gye baava. Ekibuga kyakenderamu abantu n'abandi balwanira amaduuka kye balaba amaduuka siga kulwanira. Covid bwe yajja abantu baddayo gye baava. Naye tewali yabuuza nti abantu balagewa mubaganya okujja mu Kampala. Nga bwe bagenda ku luli mu Covid ne batajja mu Kampala. Kuba balina gye bava. Okujjako ng'oli ajeyo birth certificate yendize banzaala wano. Nga gwe wano ku Grand Corner wano. Ku Grand Corner nakulirawo bukulizi. Nze ndiwe Kawempe. Kawempe. Naye ate era kale nze yakulira awo. N'emyaka gye nina sika yaninangako kukolera ku mini price awo. Naye ate bano abazze mu 2020 be bakayanirawo. Kojja. Bafuulawo nno nawaabo. Kojja oli avudde gy'avudde azze mu Kampala afunyeewo akalembekezo afunye akafo wasobola okuteeka emmaali ye. Bw'aba afunye akafo awo oyo ye sirina buzibu naye. Agenda asasulira lisinsi ekolera mu kifo ekyo. Akole. Abali mu maduuka babagobye nabo. Kojja amaduuka ga bbeeyi. Edduuka lyettono limukadde kumpi lusatu. Can you spend what you don't have? You cannot. Osobola okugenda okunywera mu Serena nga tolina sente zinywa mu Serena. Kati osobola kukolera Kampala. Kati ekiseera olabe wooja sayizi yo gyeri. Tolaba abantu bakoze maduuka nga bagoba Mwanyoko yava kati ne bw'aba taata wange ne bw'aba maama wange. Bw'abanga kye bamugobera mu mateeka nze nagamba nti amateeka gagamba ki? Bw'aba bamugobera mu mateeka sikirinaako nankani yonna. Buzibu bwonna. Amateeka bwe gabanga kye gagamba kati nze mpakanye etteeka nkole ki? Kati gwe mbuulira kye mba nkola nga bagambye nti etteeka ligambye nti wano muveewo. Nze ngambe nti njagala kubeerawo kubanga wenzija mu nti wano wenzijaka ogwatire tebalina wakudda. Bw'oyagala kuŋŋamba baabazaaliraawo. Si babazaalide naye bazze batonze otandika obulamu bwabwe. Singa babadde nga bali kakati njala kubuuza. Singa bukeera ku makya amagye ne poliisi ne bitandika okufefeta abanyazi. Kati mwe abalina baganda bammwe abanyazi nga mugamba nti kati abantu mubagoba mu bunyazi balyewa banajjawo akawogo. Kujja kino tekibadde tekimenya mateeka. Kimenya mateeka era kyova olaba nti bagatadde mu nkola kati bavuddewo. Bwe kibadde kimenya mateeka baddewo. Bwe balowooza nti babadde bagamenya. Kojja abatembe okutundira ku mbalaza ne mu nguudo kimenya mateeka. Kojja abatembe bajjadde Kampala ku street kuno. Bizze mu mirembe gino nga bawoza bano balonzi bange tembakwatako ne beekubamu omulimu ffe tuwagira mukama wange ffe tukuwagira era twagala kubeera wano n'abaleka. Kaakati gwe yakwasa okukulira ekibuga yabagambye ntabaagalawo oba musobola muvuge emmotoka mugende ewoli yabagamba ndi mubeereewo. Yabagambye awo tabaagalawo. Gwe oyagala kuŋŋamba nti babadde bafunira akasente kaabwe akobwagulira akakulya naki. We bazimbye awo ku mwala tewabadde bakolerawo. Ku mwala tekwabadde bakolerako. Era be bamu bazze ku street bafunzizza ku bannaabwe ne bakolera ku street okwennyini. Abantu abadde mu mwala balala nnyo. Kojja basigadde ku street okwo. Kakati gwe mbuulira kale ababadde bakolera ku mwala. Bagwa ate kati gwo bamanyi okunsinga. Abo bennyini kyankwanzi. Nze abadde ku mini price emyaka gyonna. Gwonsinza ab'oku mwala avudde ekyankwanzi. Abaana babadde banywanye enjaga bakola ki bonna bakola ki nga bali ku mwala bali batambulira wansi eyo. Beebazaawo ku kubo. Beeyongedde ku bannaabwe munene badda kulimba abaana abo bonna be bapoota ku mwalo okwo n'ekipota kigenda kuggwawo. N'ekipota kigenda kuggwawo. Anti bwe baba bagenda okupoota otolaba nti oba ogyewo guli omuze gw'okunywera enjaga wansi mwala. N'ekizimbe kigenda kuggwa nanti. Ebyo byonna byaliwo kiringa bw'olaba gwe bayinza okukutwala otandika okukola ku kizimbe nga poota
mugenda okuba mumaliriza ekizimbe ng'osobola n'okubeera misitiri yatya ng'osobola n'okuba fowaman ng'osobola n'okubeera nga gwe muzimbi eyajja okuweereza ng'osobola okukwata bakiriina nga bamaneja eneko gyabwe tebasobola era kubeera mu bwe batabeera ekyo tekitegeeza nti mubeere ku nguudo kwe mba mutundira kati gwe mugamba singa gwokolera Kampala singa obaleka ne babeere okwo kubanga singa nze mbagamba bwe ziwera ssaawa 10 mujje ku street mukole zino za wansi bwe ziba 10 ababadde bagenda okukozesa enguudo bo bayitewa anti tukola program tugamba nti kati mwebani toyinza Namirembe Road bwati muwawadde muntu anyuka program omuntu mulekereko nawe akaspace waliirako sikujja kukera ku makyako mugamba nga mu kibuga tumuteeredewo option oja obuzibu buli option gye muteeredewo mutabeera ku nguudo naye ndagawo enzira sebo mbuulira kaakati abali mu maduuka guwa balagamu tusobola kujjamu ffenna amaduuka weegali majjuvu nze wano mu Kampala mwe muli obutale obwereere nze nali sirabangayo kibuga kikulu kirimu butale bwereere ate nga ntambuddeko nange ate era n'ekibuga kino nkibaddemu naye waliwo akatale olaba emiyembe gye abantu gye batambuza mu kibuga gyonna akatale mwe gituukira keereere kali saidi ki kali ku Mwangattu emiyembe we gituukira obutungulu we butuukira ennyaanya we zituukira ebintu ebyo biva keereere era kabwereere ate kabwereere ogenda bugenzi ebintu by'olina gwe ng'oteekawo tebakubuuza nti ate ki ng'otandika kutunda n'obanga toyagalayo kojja wa gy'oyagala otwala omuntu ono ayagala kupatanawa ayagala kupata wano w'oyagala amateeka tegakukkirizaawo ate bw'ogamba nti bakugobaganya bo balina bwe baakuteera babadde bayisa okumala emyaka 2 nga bayisa ekizindaalo mu Kampala okugamba nti akatale kabwereere jangu bwe baba bakugambidde emyaka 2 nga tojja nti jangu ogende ekifo ekiri wano kyabwereere bannaye waliwo ababapikamu bototegekedde bantu gye balaga be bajja mu paliamenti MP abaabaddeyo babategekedde gye balaga abataddeyo baba beteekateeka munnanga ate bo balina ono lwaki teyeteekateeka emyaka gyonna naye Kisaasiro ono alina emitwalo 5 nga kakati boyina emitwalo 5 tegikola Kampala gende enakaseke kakati gende nayo kiri kutuukako naye mugenda ne mwogera bulooza nti Kampala namuzeemu ggulo ebyo byantuukatuukako dda n'endaba levo yange ekireeta ekyo butamanya levo yo bukapito w'emitwalo 3 temugwana Kampala kakati kakati bajja kugamba nti essa mu dduuka mitwalo 8 oba okyakola olina emitwalo 3 kati gwe wogendera mu katale ebwayiise empooza ya 1000 ng'okola kojja ow'amagezi kibano abantu bambi abadde basurvivingira awo okugamba bagende amagezi gembawa amateeka obutaba kukwata kubanze nti anye etteeka okunkwata omanye olowooza nti terikola nga terinakwata naye bulijjo bwe gabakwata nga bali mu kkooti ya State Council gwe bamanya nti amateeka gakola ki gakola ng'etteeka terina kukwata kasita bakuwadde option nti waliwo akatale ke twabateera wali bwereere genda awo otandika okuwoza nti mwanditulese ne tutundira wali ng'olina wooli ate n'abantu bagaana okugenda okugula awantu kuba tewali batundayo kati wetayinza genda kugula bintu mu Lwera nga temuli bye batundamu naye batandika okutundamu ebyennyanja temuli bayimirira kugula mu byennyanja ate emmotoka osanga zipaakinze gw'olowooza nti nno kakati amaduuka ago g'olaba wonna gye gaaliyo nze nagenda okukula awo wonna wonna woolaba okuva awalina Bukeera tewaali maduuka kyali byererezi nga akamu katale naawo paaka empya weeri waliwo Kalitunsi okutuukira ddala ne Wakisekka nga Kalitunsi nga babatiisa nawo temuyitawo olw'eggulo anti ffe twalitunda n'amazzi waliwo kasomero bakayitanga Twin A nga ke kaliwo ne loole abapangisa loole nga mujjaawo awali gundi gundi wezifulumira awo emmotoka ze nakawuka we zisimba zebusegana ki nga zisimba awo nga birole we bibeera awo Meya kyayagirako abatembeeyi bano okola ki okutandika okubeera ku street kuno okuva edda nedda balingako anti tulina ebintu bibiri abantu bye batayawula kati mu Kampala tulina ekizibu ky'okuba nti bannabyabufuzi baleese ebizibu bingi omu agamba nti temuvaawo naate nga ayagala bwa meeya
ate nga meya takkiriza ebyo. Waliwo abantu ba mirundi ebiri, waliwo ba hawkers sebana batambuza niwo ne ba vendors bana bateeka ku street okwo. Kati ab'oku street nga basasula license. Ngera abamu abasinga osasula license either yakuba ngatto oba kutunda mawulire. So si kuyiwawo maali nga tubadde tulaba. Oli aleeta fuso y'ebintu ne babipanga awo wabbali ne babisibako n'akatundu baali n'agamba naye mukyembeeyi. Gwe naye ogamba mbu nno balazeewa banaatandikirawo ab'emitwalo 3. Waliwo emitwalo 3 gisuubula fuso. Ako jasi tunuulidde abonze bano bamaama abeeyiya bali eno tunda bunyeebwa stokisi ziba mu maduuka ntunda buno buki obugoye buno bw'abaana tomanyi babutundira amaduuka gali wali nga ku magoba awo. Anti kojja abantu bamuffe twekkaanya okugenda eyo mu bundi bwe muba mwekkaanya oba oyitayita ku street ng'akantu okola kakati mwabeekanya mwe muba mukola meeting musisinkane minisita mumugambe nti ffe tetwagala kugenda ngeri kugula wala abantu baffe tubawe eki bagambe nti mubasasulira amaduuka kuba mwe temwagala kugendayo. Ebyo ebintu ebimu tulina okumanya. Lwaki tulowooza nti tuyinanga kukozesa mbeera eyo okukuumira abantu mu bifo ebikyamu? Ekikyamu kibe kikyamu kyogerweko oba muntu oyo akikoze mugambe nti lwakuba okikoze naye kikyamu. Musajja nga ogenda positize ye yali anywesa ekipande kya President Museveni soda abadde akuba omulanga muyitirivu nnyo mutwambudde mutukunamizza twabawagira wano. Lwaki mwabawagira? Balengama nti okuwagira omuntu omala kulaba gundi manifesto ye then wali musiru oba owagira omuntu nga tomanyi kyagenda kukola ng'amaliriza. Waliwo gwe nawulidde asimika amannyo mutwambudde tutambula bwereere tugenda kutambulira ekyo temwakirowooza naye baba tebakirowooza. Let them protect their gains. Ze baali bagamba luli to protecting gains zaffe zitandise mwagala tubenga tutambula mutubbe sente ziri mu nsawo nga muli tetulinawe tuyita tuli mu bunyigo. nze gwe kisoso kulaba Kampala bwati olimba Kampala bwati ng'oyitamu enakyere nze gwe gusoso okumulaba bakuzadde mwaka guwedde kuba covid bwabeereddewo nga Kampala bwati yali asinga nawo ng'obeera ku Namirembe Road ku Pride n'otunula paka n'olengera ku luumu oyimirira ku wicket oliyo n'otunula ku biwologoma nga tewali yadde omuntu awo n'omala eddakiika 2 nga tewaliiwo tolabye emmotoka esala tolabye eggaali etambula kuba nze nalinga mwendi mu kibuga nga mbeeramu. Paaka enkadde yamala emyaka 2 nga tolabamu mmotoka nkalu ate sebo yali ejjudde ng'ejjudde emmotoka nga temuli bantu nga tebuli mmotoka n'emu bwoli bagamba nga tolabamu mmotoka nti ate nti nga nkalu kojja bannange nga paaka empya gwokimanyi nti abantu bagenda okuzza emmotoka mu paaka nga n'abantu tebakyazirinya nga bazeerabira nga bakozesa ki nga batambula butambuzi okutambula bakumanyiira kubanga gwe kyogamba nti ovudde bakuzadde mu 2020 entambula zibaddewo okujja nze mbadde mutambuza ntambula zibaddewo mu covid twalinnyanga piki mu covid ng'ate piki baali bazigaana okukola naawe yasamira eri mu covid mwalinyirangawo epiki yembeera gye tulimu nabagamba ko John alinga oba luca bukinga nedda nga saagala nnyo omuntu ayogera bintu bya kisi kojja labayo nkugambye mwami nange mu covid nali tolowooza ndi bakanzaala kojja kati kale kiri bwe kiti bino bina bimaze okubeerawo etteeka okukola e Kampala nayo wekyalangiriddwa tebaddamu kukolera kuki ku street. Can this be emyezi 5 okuva kati omwaka myaka 2 3 4 5 nga tuzeemu kulaba batembeeyi Kampala bwe babadde baleeta etteeka tebagambye nti temujja kuddayo Balabako bakyogedde bo bagambye nti abatembeeyi bave kuki ku nguudo bw'oba oliddamu Balabako kuba oyinza Balabako nga bali mu Owino nga tugamba nti twagamba nti oliddayo Balabako naba ku street
ku street oja abatembeeyi bwe banayita mu mateeka nga bwe bateekwa okukola bajja kubeerako. Nze nkimanyi kuba era waliwo babagoberako ne bagamba nti okujjako bw'oba oli mutembeeyi jangu weewandiise ng'omutembeeyi, bw'oba venda jangu weewandiise nga venda. Odde ku street. Bw'oba onaatundiranga ku street ogoberere amateeka g'abo abatundira ku ki? Ku street. Wekimanyi nti Kampala mu Afirika yonna Kampala kye kibuga omuntu atambula mwatasobolera kukola window shopping, omuntu mwatasobola kutambulira ku veranda y'amaduuka. Kubanga naba amaduuka oli apangisa edduuka ate era n'apanga ebintu okuva mu ndeeri paka ku road cab oluguudo we lutandikira ng'apanzeewo bintu agula talina watambulira. Kampala gweoyagala era n'abatembeeyi babongereko. Kojja ndi mukwebuuza amateeka mangi agabadde gakolebwa mu Uganda wano naye nga gamala akabanga katono oluusi ne gabikkirwa eri abo abagafunamu okugeza Kampala oyo sijjukira nti waliwo baakeera okuleka emabegako nga tugenda mu byobufuzi naye era KCC ebadde eyitamu ng'ebagobawo ku street kitegeeza bwe tebakkirizibwanga mu butongole kujja ku street. Tolowoozaamu nti badde etteeka liyise era tugenda kuddamu mu mbeera eyo nga waliwo ababafunamu ababasoloozaako kati badde ku street bakole. Bwe bali babazzeeko nammwe ababadde bagamba nti babagobye we muligambira nti bye mukola temubitegeera mwatulaga nti mubagobye awo nammwe we muliviirayo ne mulaga nti bano bye bakola tebabitegeera. Bw'oba ogambye nti babadde babagira anti etteeka okuba lina banasustaining oba tebasustaining olina kusooka digondera kuba bwe linaakukwata nga baliyisizza lityo ng'ojja okumanya nti likola nnyo watya bwe bali sustaininga naawe ne bakulekayo nti todda ojja kutaataaganya ekibuga. Anti kati ulira bwe tuba bakikoze abantu bandikimanyidde nti etteeka lya Uganda bwe baliyise mukwano teridda mabega. Njagala omanye ekintu kimu bw'obawo etteeka eriyisiddwa bw'awulidde nti baliyisizza fuba nnyo okulaba nti terikukwata va ku balala nti bwe baligira ne liddamu ne tulaba abantu bw'oliddamu ebyo bagenda kukukwata embwa yeesigama ennyama. Ate bano kojja abasolooza bo kati abo nabo bali bakwatako lwabwe kuba kati bakyakutte ku batembeeyi kati banaamala bajja kusaawo enkola ekwata ababajjako ssente. Oli akuyita ebbali naga teekawo nze wendi watya abanajja okukwata bwe banajja ng'oyo taliiwo ne bamukuteeka mu kaguli onaamuyita yasobola okuvaayo najja nagamba nti mumuleke n'agamba omulamuzi oyo mutenze namuteekawo kuba banakwatirawo bajja kutwala mu kkooti ate ya state council ogimanyi bakutwala ku 45 46 oba otuuse eruzira oba atuusedde eruzira. Kojja omumwe nnyininyini mulimu ababodaboda batalina siteegi era kyekimu tteeka lyerimu lyayisibwako emabegako eri abatalina siteegi temudda Kampala. Anti ebyo bintu sustainability y'etteeka bw'eriti ddala eyinza kukola ekyo kati gwe kyoyogerako kitwale nga bwe bagamba nti atalina pamiti tovuga emmotoka era bw'onadda mu kuwoza nti banakimalirako budde ki nga bakyakinywezezza bo tebajja kufaako ogenda okulubula emmotoka musajja bakugambe ndeeta pamiti nti amunne epamiti bakyagikolako bukozi abavuga emmotoka baba naki epamiti bw'oligenda ne bagamba ni myezi 18 ng'oli eyo ng'olimanya nti etteeka mu bantu gye gakola aboogera ebyo nti banabawa bajja kugira bati etteeka teribakwatangako naye limala okuvuba bwe paba maama wano ebintu bize bangi nnyo abaze bakola ebintu waliwo oli yajjanga eri n'akola byakoze n'akuba amasasi n'akola ki sipapa kati omulabako ali mu nkomyo etteeka bwe lyakola teryamuteekayo naye nga mabaali balowooza nti tegakola lyamala ne likola ali mu nkomyo era ndaba ennaku zino be bamu abaasirikira ddala katimanya nti yalinawo bwe nti etteeka bwe baba balireese oli alireese ayinza okukira ne baligiyisa ne balagira abantu enforcement tesiibyemu poliisi tebaddemu abantu tebavuddemu kati galowooza nti no tebajja disasitini nga teekawo ebintu kale olabe anti tubalinzeemu mwezi nti mujja biteekawo mwezi gumu gonna batandise okukakkanya ng'oleeta emaali yo ng'ogiyiwawo wabadde olina 50,000
ng'ogiyiwawo nga bakwatako yana mu mwenda ng'osigazeeyo omutwalo ngaddayo nga balindamu emyezi 2 ng'odda nze namukwano gwange yagenda mu dduuka kati y'omu ku bagagga naye kyamugjawo Sebaana lwe yagoba abantu ku nguudo ne bakwata ebintu bye bwe baabikwata naye ne bamutwala emyezi 6 yagenda okudda nga Kampala bw'ajja akoma ku Baati Valley nga kye kimugana okuyingira atyayo aligamba bayinza okuddamu ne bamukwata enkwata eri kati olwagira bwe yafuna ssente yapangisa dduuka era yagamba atatunda buviiri kati mu Galirayo yagamba nti ekintu kyasinga okwebaza ye Sebaana engeri gye yabagobamu ye yamuyingiza edduuka ku ngeri gye yali amanyi nti omuntu bw'abeerawo ku mwala waafunira nga waatundirawo ng'amanyi nti naye bajja kukukwata emirundi 2 nga wakateekawo ebintu bya bukadde 8 abamu waleeta ebintu n'ogamba nti ng'apanze ekiduuka kyonna nga kiyaawo babikwate babitwale oba gwe wesimatula odduke nabo bagezi bakulekerawo escape route bwe baba bakukwata balekawo woona afubutukira odduke naye ati okunona ebintu ebyo ne birugenda byakakadde kamu emitwalo 8 n'oddamu n'oleeta ebirala ne bakukwata batwala byakamu 3 ogenda okulaba ng'okolerera basajja abo ogamba lwaki siva ku basajja naye ate ng'ewamwe gye wava wali weewali wanene nnyo osobola n'okukeera ku makya wali mwosula mu district mwosula n'okwata emitwalo 5 n'osasula layisinsi ya division nti wano nkolerawo kino n'okola emirimu gyo ne gitambula gweyagala kugamba nti abatunda enku ku byalo tebatunda mu Kampala wakati olabamu atunda omusenyu naye omusenyu tebaguzimbisa bagujjawa bali eyo ezo emmotoka bazikolera mu Kampala wakati ezikola jjaamu bazisuubulawo si bali yiri Kyambogo Nakaweeri gye basewulira Nabbanda lwaki nabo tebazireeta wali ku mwala ne baziteekaawo kitegeeza gy'obeera yonna osobola okukola omulimu gwe gusobola okukolera naye sustainability ey'okuba nti ogobya abantu abo ku nguudo onaasobola okikuuma ne kisigala nga kikyagenda mu maaso oba twotemera empenda abantu bamu kufunamu ssente nga bo bagufudde mugano nti bwe balaba nga talina ssente ng'agenda kuba oku nguudo abo abatembeeyo ebintu ng'abakwata nti nkutwala nga bamuwa 5 oli amuwa ekyesatu ng'amuleka kati ebyo byonna bye tulinze gwe banaagenda birogonjoka naye ng'okuvira nedda Kampala yali atambula ng'abantu batuwe bali ng'abantu ebifo balina bwe batundiramu nze neeraliikiridde ku bambi abantu abadde talina bulungi ssente atalina bulungi ssente lwaki ojja okolera e Kampala lwaki ojja okolera e Kampala nga n'akafo ogenda okukolera kali mu bukadde ononamu ki mwe mulowooza nti okubeera mu Uganda olina okubeera mu Kampala ng'olwolule babala nti oli mu Uganda era gwe olowooza nti omuntu ng'okola okugamba nti gundi akola ali mu Uganda olina kujja Kampala weefunye akaaganya weefunye omukisaawo gy'okulidde okutuuka awo olyokojje tebadde mukisa ngusanze wano Kampala faayo na wano ojja kugufuna era oyingireko ku mmotoka etwala eruzira gwe jangu gwe sigala ng'ojja ku street ng'ojja ku street kuba gobya abantu kuba gwolowooza nti kubanga temutufunye wa mututeekerateekera gwe wali ojja wawe wateekateeka wojja mutuddewa temulina gye mwava sebo bagenda ogoba abayindi nga teri kubuuza nti tuddewa abayindi nno bo baleka n'ebizimbe bye babizimbye naye ne babagobamu kati mama gundi alina kakapito ke ngatto kati gwe kikwata kapito wo nankanyiyo kubanga era bootu abantu abagula ebintu mu Kampala era bava mu byalo ate tebasula mu Kampala kati kyate ekikuteesa mu Kampala kwata akabbo k'amenvuko katwala eri gy'osula gwe kyolowooza nti ag'amatooke ne lumonde n'ennyaanya babiri ba Kampala kojoduula siduula ekyo kyekibi ku bantu oduulidde nnyo omuntu wa wansi ekibi ku bantu baffe tomunakuwaliddeeko yadde lwaki nakuwala ng'ekituufu kimanyidde tomusaasidde yadde omuntu wa wansi maama alina kapito wa mitwalo 3 gw'ogamba agendeddeewa kapito emitwalo 3 ekikuleetwa e Kampala nga bajja kugamba nti kale sasula empooza yagumu 2 unaakola ki
Golowooza lwaki ebitundu bibeera mu ghetto nti ennyumba apartment eyakakadde akamu n'ekitundu ojja gisobola nga waliwo ennyumba ey'emitwalo 10. Kati gwe ogenda mu ki? Lwaki ogenda mu apartment gy'otasobola kusasulira ssente? Kati kitwale nti Kampala apartment naye ate osobola okukolera ebwayise ku 3. Buli luguudo lw'onaagamba nti luvaako waliwo osobola okukolera. Nze nina mikwano gyange nga omu yali n'abaganda ba Lukwago meeya bakolera Busega. Lukwago ye meeya tebasobola kujja ne babeera mu Kampala. Teyandigeze n'akolera nawali ku gundi nga ku City Hall baba wange muganda wange ye meeya. Naye abantu abamu balowooza nti olwokubanga nakubira President Museveni campaign, nze nakubira Uhuru campaign, nakubira gundi campaign, Kabanda campaign. Kabanda ye yabagambye era nze nyambala yero ye yabagambye yabyambale obiteekeko. Kasite kirungi n'abalagira naye wa yero munaakiraba. Ate babagambye nti nno mulala abagamba Uhuru Kabanda yero ate MP bonna abantu abali mu Kampala bagize munaabawulira. Abalonzi baliko be bagoba, abalonzi ababalonda baliko be bagoba. Temuddayo balonda kale mubajjeeyo. Andi babagamba nga temutegeera kye babagamba. Kye kiseera mubeerewo mukolagane n'abo be mwalonda. Si mwe mwabalonda, si mwe babalonda. Mugoberere amateeka ge baleese. Kola mmwe mwabalonda bammwe bennyini. Bantu bammwe mugoberere ki amateeka. Gwe keera nnyo ogenda zaawe ebipande onywese soda. Okiweweete. Okiweweete. Era ovume nnyo bano abalala abavuganya ekipande kyogira ki soda. Ebyo terimanyi njumbi. Etteeka libateeka. Gwe bagambye nti nno aba first family bagenda bakola gasiya buli wantu wonna. Kuba bali amateeka gakola. Olowooza tegakola kuba terinnakukwata. Buli muntu kwabaddewo ne kuggwa. Walabyeko Kakoza Mutale. Noloza yafa. Gwe weepanke nti gwe wawange ekifaananyi soda. Era n'oyambala yero okuva waggulu mpaka wansi. Maama. Kale bikyukiramu ddala. Gw'ojja kugenda okola ebyo nga ba enforcement be baleese ate omuntu gw'onywesa ekipande soda tebamwagala. Bakolere charge sheet bakutwalirewo mu kkooti. Ojja ne mu enforcement mulimu nga tebaagala gundi. Nze simanyi. Gwe oyagala kuŋŋamba nti n'abantu 100% babeera baagala omuntu. Naye yakuwadde lwaki okulonda bwe kiba bwe kityo lwaki okulonda baakuteekawo? Bwe baba nga 100% baba baagala omuntu bateerawo ekyokulonda. Ati waliwo ffe abeena ababeera nga tetulina kye tugifunyemu tugamba tetulina kye tugifunyemu ne waliwo ne bali abakozi baayo abafunamu direct salary waliwo ne bano kati bateeka okulonda balabe. Abantu abakola mu City Council bagendayo ku merit yaabwe. Bayita abanasobola okukola omulimu guno ne babawo interview ne bayita. Okuyita interview tekitegeeza nti nolina ekibiina ky'owagira. Amagezi go ge gakweyimirira. Oba oliwo FDC oba waaki. Gwe bagambye nga batadde akabokisi ku City Hall bonna balonda gavumenti eri mu buyinza. Awo yewe bonna balonda oyo ate lwaki okulonda kubeerawo bandigambye nga nti yafunye 100% wano nawana 100% nawana. Ne mu barracks mwenyini bw'oteekamu akabokisi era kavaamu kalimu ebyenjawulo era buli muntu alonda ebyo by'ayagala. Kati nno mmwe mwepanke mwewanike ku bantu. Bubaka ki bw'owa abantu bano abatukulembeze naddala aba Kampala ku mbeera bw'eti bw'egirimu? Obubaka bwempa mukyala Kabanda. Minisita Kabanda bw'abanga ekyo ekiragiro yakitaddewo amaking sure nti akisusitaininga abantu lwe batajja kujerega, abantu lwe batajja kugamba nti wali olowooza nti gw'osoose onaakisobola. Olaba Jennifer yali mukazi yagamba nti kino kibe n'oluguudo lukolwe zino nga teri addamu nga ne lwagamba bugambita n'ayitako mu kibuga ensi ekankana. Naye mukyala Kabanda ayinza okukireeta ekyo
n'ata sustain waitawo weeks zizo nayo kyebayita okwokya ogenda okumala okulayira nga toyina na wuyisa kigere muntakyatambula weewalanga nnyo okugira okutandika ekintu okutandika olutalo nga tolumalirize okujjako ng'agamba nti agenda kwongera okulaba nti abantu tebabeera ku nguudo nga bwakiyisizza abantu bagoberera ekyo. Olaba nti nze omusajja Amini yali mugezi yagamba nti saagala bayindi mu Uganda mbawadde ennaku 9 zagenda okuggwako nga otambula Kampala nga tolina w'omulaba nga bo bennyini bategedde ki ekiyinza n'okuddirira singa tovaawo ye yabawagera naye option nga bano bwe babagambye abaite ogende mu butale bwe twateekawo oba ofuna edduuka yabagamba nti bw'oba oyagala okusigala mu Uganda weewandiise nga munnayuganda munnayuganda yakiteekawo bo ne bataagala kubeera bannayuganda era baasigalawo nga bannayuganda be buva mukwano bakaliimu baani baasigalawo bo yakuwayo n'option nti bw'oba oyagala okusigala mu Uganda weewandiise nti oli munnayuganda obutuuze bwo bukakase nti oli waawa gwali owuliddeko anyeenya kuba mukwano bakaliimu basudiiru so kakati mukyala Kabanda bw'abanga etteeka nga bwe baaliisa minisita wa Kampala bakyofotogabye baani bonna banywerere ku ki kwekyo kyebayisiza ate kyekiseera baminisita ba gavumenti eno babeere n'entobo nga bw'oyogera ekintu oba oyogedde teriyo akugamba nti kikyuse ng'osobola okuyimirira nga bwetulaba omulamuzi bw'asala n'agamba nti genda okusiba emyaka 3 nga ne bw'obanga akuddako ye minisita nga tayinza kunona luzira n'akugjayo kyayise yasaze kiwedde kale alaba Focus TV nkwebaza okubeera nga ogireberako era nga buli olaba ka notification ofuba okulaba kiki tukuleetedde mbadde ne kojja nga tugeza kuba torch ku kyo abatembeeyi okubeera nga bayimiriziddwa okukolera ku street za Kampala n'abavuzi ba boda batalina stage nabeera bakomezeddwa okubeera nga basalimbira mu Kampala. Otherwise nkujjukiza Focus Event Services bagamba nti beekwate bakolera omukolo omulungi era bakuwe service ezo zoneenyumirizaamu omukolo gwo neonayitawo emyaka emeka obeere ng'osobola okulaba memories ezo so nga ate ne bagenda Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti bakuyigiriza okulunda enkoko era omwaka guno tugumalaako nga tulinawo ka project ojjamu ssente akasukka kwogwo omulimu gw'okola buli lunaku sembayo ne bannaffe aba bicycle kick wali nnyo akyagenda mu maaso n'okuba nti ajja abantu mu bizibu era nga ababadde balina amaka agayugayuga bicycle kick agatereezezza bangi tutambula batusonga mwenne nti oyo ye yannyamba amaka gagenze n'aleeta bicycle kick kati bankuba ziruufu bakuba zivole bakuba zillala ku munnyo gwaki anoona ku munnyo gw'ensi omusajja tewaliwo nsonga ekulemesa kudda nga waka ng'otyayo nti bajja kuŋŋamba nti kino ng'ate kintu gaani funa akabicycle kick onyuke nga mangu ku mulimu ddeeka oba yakukubira agambe nti nakaleese nti akakindi ka bicycle kick jangu ogende okwate fooko ojja kuba essimu 0752 432 0752 432 olubimbi olukabale olumaleko obeerenga okugulu kwa tripod nga olyakola tetuyinza kusukka wano mbadde ne kojja tusekane mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi